omulimu okununula abantu kuva wansi. Omulimu guno gwatandise jjo, abamu mubadde wano jjo. Twagukoze jjo, ekiro ne leero, naye ekisooka ku lwange ne ku ttiimu ya security twagala kwebaza nnyo ba drivers aba graders ezo. Bakoze omulimu munene okuva jjo, leero n'ekiro. Tebanaba n'okukyusa engoye. Katwagala kwebaza nnyo ki abasajja abo aba drivers omulimu gwe bakoze, n'abasirikale baffe abamagye, abapoliisi, abakeesi abakoze omulimu munene okuva jjo paka kutuusa leero ate bakyakola, n'aba Red Cross, n'aba ofisi ya Prime Minister naye bakoze omulimu munene, aba KCCA bonna tubadde nabo wano. Wenjogerera kati okuva jjo twazudde oba twajjeyo emirambo 14. Sofa leero twamaze okujjayo 4 kati omugaate 18. Omugaate 18. Amanya g'abantu gye twajjeyo jjo, waliwo omwami gwe bayita Nasa, tetunaba kufuna amanya g'amalala. Waliwo Nuwaru Kironde, Sam Kajubi, Medi Mubiru, Sham Muhammad, Alima Nakulumbe nene y'omusanvu Mulikadet Fiona ne omwana wa myezi 3 ya abadde mwana wa Fiona. Kasule James, Musoke Emmanuel, Grace ono muwala wa Anna Maria, Brenda Kauki, Sharon abadde housemaid ya Brenda, Kakumbi Tifa. Leero twajjeyo Ntege Jessica, Nantege Jessica, Nalobega Esther, bali ababiri tebanaba kumpa amanya gaabwe naye tubajjeyo. Naye omulimu guno tukyagenda maaso, tetugenda koma leero. Okusooka twagala kutuusa okusaasira kwaffe ku family y'abagenzi, ate twagala kugumya abantu maddala abafiiriddwa abantu baabwe. Wadde tonaba okulaba tetunaba kutuuka oba okujjayo omuntu wo, totya tuwelalikirira tolowooza nti omulimu gukomye leero. Nedda, omulimu guno kukyagenda mu maaso, tetujja kuvaawo wano paka nga tulabyeyo omuntu asembayo oba nga abatuuze batugambye nti tewali omuntu wansi, tewali omuntu akyali wansi eyo. Naye omulimu kukyagenda mu maaso. Oba olina ebibuuzo buuza. Jjo badde tetulina graders emala, nga tulinayo graders 3 naye kati tulina graders esukka mu 10. Endala zipakinze zirinda bulinzi nti oba bano bakooye bo bayingira. Kati ebikozesa tumaze okufuna ebikozesa, tewali obuzibu gye tufunye kati ate leero. Abandi abawonyeewo naye ng'amayumba gali wansi nga poliisi oba gavumenti mulina nteekateeka ki eri abantu? Abakoseddwa n'abo leero bamenye ennyumba yaabwe, abatalina w'okusula. Gavumenti nga tuyita mu ofisi ya Prime Minister. Ofisi ya Prime Minister ne Red Cross bataddewo tent eri mu ssomero ya Church of Uganda Primary School
bataddewo tenti abantu abo bajja bakumirawo. Ofisi ya Prime Minister agenda kubawa emmere, shelter oba tent, amazzi. KCCA bagenda kubawa sanitation. Sanitation mu Luganda ebyobuyonjo. N'okulaba nti embeera ffe tujja kuwaayo security eringa temporary accommodation gye bateeka okukola ki ogenda mu kifo ekyo. Emmere weeri tebagamba nti oba okutandika okukaaba nti enjala etuluma, nedda. Bagenda bugenzi eri ne babawo emmere ne balya. Afande waliwo ekibuuzo kyensaba nti nakyo nkiddemukko katono. Amazzi agabadde gava eri waggulu kati kino kigundi kiga kinsi bali abali eri waggulu nabo banaakwatibwa n'eri kiteredde. Singa tumala wano pulaani y'okugenda eri naye eyinza okulaba nti tuyinza okukyusa abamu bajagenda eri okukola eri sayidi eri bali babiri bakakamu tujja batuukako eri abakama bange balabe nti batwalayo ki grade n'abantu abalalayo sayidi eyo. So afande nga bw'olabamu guno omulimu okusinziira wano ndabye amaanyi mangi nnyo ge mutaddewo kuba wasinze wabadde amaka amangi ekyo kituufu osuubira omulimu naye n'eri babadde pulaani yaffe gye tulina tumalirize wano mukwateko eri sayidi eri. So okusinziira ku mulimu oguli wano nga bw'olaba kuba bange mulina sima mpaka eri okusinziira nga bw'olaba leero mwakajjayo emirambo 4 ojjo mwajjayo 10 jo twajjayo 14 leero 4 18 zonna wagati. Olowooza omulimu tegukendedde omulimu tutandika butandisi tumanya nti tugenda kubeera wano kumala okusuka ne wiiki. Tujja kubeera wano nga tulaba nti tujjayo emirambo ekyaliwo wansi. Tetugenda kuvaawo wano paka tutuuse ku mulambo esembayo ng'abantu bagamba nti kati bawedde buli omu afunye owuwe. Awo tujja yoka tukole ki tuveewo wano. Abali eri abakaaba nti tebannafuna bantu babiri bagumu. Oba omanya nti tunaba kufuna omuntu wo oba tetunaba okutuusa ku muntu wo mubeere bakakamu. Temutya tumweralikirira nti omulimu gugenda kukoma leero oba enkya, nedda. Tuli wano paka nga tumanya nti paka ng'oli atugambye oba omuntu atugambye oba LC1 oba abantu ba wano batugamba nti kati tebakyaliyo ki muntu yena wansi. Awo yoka tukole ki tusituke ebyaffe tuddeyo mu barracks tutandika okukuma abantu. Afande ndabyeko ennyumba ezimenyeddwa obumenywa emmotoka bisobole okufuna we biyita. Abantu abo mugenda bakompensating oba mufunye mubateeka? Ojja kubuuza okubateeka waliwo tent Red Cross ne office ya Prime Minister gyetaddewo wali ku Kiteezi Church of Uganda Primary School. Abantu abo bonna abakoseddwa naabo ngeri naabo gye bamenyedde ennyumba zaabwe naabo tetunaba kubatuukirira oba okutuuka mu kifo waliwo abantu nawo olaba eyo ng'eyo bale tubasabye mu buwombeefu bagende mu tenti nga banoonya okugenda kubanga Red Cross office ya Prime Minister bagenda kubawa tenti, emmere, amazzi ne agambye nti ekintu ekyo nga bwe kyabunduse beeraliikirivu nti kyavuddeko paati endala yandiddamu neeyiika naye amayumba gano okusaba abantu mu buwombeefu bave mu mayumba obwedda kyemuliko wano mwagala basooke mayumba bagende bafuna walala eri safe naye mu kiseera kino tente eri wali waggulu atalina wadda asooka adde mu tente.